Taxi Vibes, Nina Rose, Elijah Chitaka bonna n'abatasobodde kujja betubadde nabo ku masimu kano kabonero ka unit ate nga tugenda kujjulawo ate ng'olunaku olwo era show ya love jubilation omulamwa omukulu gwa kucelebrating a love bannange nakuzaawo obufumbo bwamenyeka webale nnyo president abantu bonna bagenda kujja no creating a self-love public holiday domo August Mr. President no celebrating a love yeah andi uliza kati love jubilation eyamufunye wiki emutu mu celebrating abo mazemo n'abasuubira kugamba celebrating a love jubilation iyo nayo nawali nambo jango kimeseneza tebo nete mupa kumulamu kale no mujeko kamera mugende mu malisi nange bitu ya mutibina ko munamanya wendi wano gatiba netereza isoko kuleka atanyiga mama tumuleke nebegenda nyema ya nera kutebeze maso kwa aino kubera uganda papanga inshallah jubilation unity tigenda kubetera kubera za kabiri suna tafune buba yo mupata muwemu akalala kwata suno mulete ku Serena petubagatte mu debuto mubifeke president abagulire tebe yongwerere ya reunion wallahi ya reunion mutule wali maso lile yakwegata kugata ku mwana andi bya love jubilation kwata love jubilation by the way omulama genda vira yao dambwayo oyina teboyo natula ne suna nesuna beni meza bagenda kuchiddira mwawo twagala akanako okumeka era tusuubira okubanga Mama King awagidde andi kati tebo zine zimaaso tuzetanga kola jubilation ngojja ne minisita kale love jubilation omulonde naye wana atulagira obuwendowooza kubeera bya love jubilation babimaze mumikange nyina ebibuuzo byenjagala omubuuza bingi nnyo nno tuli kuchoze ni bulani nga 1 August ate gwoyogera nnyo very disciplined. Baba, China very jolly, Sindizana Kutura Kawe, Jawa, Abujo, it's go to supporting the talent for him. Yeva Lino, Okuanga, as a word of going to Charlie, the Chuchali, to win the quantity. What Wagaramula Tabola Vidi, Zippy, Wagaramula Tabola, Zippy, Wagaramula, which Kumbana, Kuyan, Singapore, Kuyan, they don't put that. Twala ngabanga nyumba nene kusege ngabatuita etupaki nawe paki ngamonda bitwagala wagire yitege twagala wagira tujja teka mu sente zaffe ngaba yindi yabo support kusege nze jagola tembo of course this is what we have to do. Kaya tego myself okula nti ngattako omuganda wange Museveni sibi akwogera bwogezi era bwana bampadde akakisa kayigoli balumubbi nfonja tujja kikola sebe nyimbe nzime ate nsasule so kyakalinyo mwana it's good to support a good person, you know. You're right. That you are a cafe. Talk is a kid of your body, Cassera. What I call you, Bawamba.
So, man, I'm very happy to be here. I'm very happy to also be part of the support team. And so on. Man, Joseph, thank you. Yeah, thank you for the music. Thank you for the music. Thank you for the character. Yeah? Thank you for being a good inspiration to the whole youth out there. And thank you for being a big pillar in your family. And being as proud as a country. So we are here to support you and people are coming. You understand? People are going to so every singer to be that much. Emphasizing that you work out your side floor. Tuli ku mutaka tuli ku ground president yanzikiriza okwogera Oluganda sanyusa nnyo okubalaba baganda bange yakusooka okwaniriza abayimbi bannange mwenna mwenna abazze okumbeererawo time eno erifa abayimbi si nyangu naye omuyimbi muno okujja n'akubeerawo mu time eno kitegeeza kinene nnyo so ndi musanyufu nnyo sooka okubeebaza Eddie Kenzo, Febusi, Dax Vibes, Zulanda, n'abatanajja bonna betuli ntaki nabo mwebale nnyo njogera okwebaza ne bannamawulire mwebale kujja mu bungi bwe muti eno epress yaffe esoose I should say I'm really impressed mwebale nnyo bannamawulire tubakubireko mu ngalo monda z'omukwano era ne press yaffe ey'okubiri bwe tunaagirangirira nsaba mujje mu bungi bwe muti twongere otegeeza abantu show yaffe negenda mu maaso siyinza butasooka kwebaza aba partners oba sponsor betutambula nabo mu lugendo luno Zafa Music mututaddemu ssente mu lugendo lwaffe luno tubeebaza nnyo SM Tours tubeebaza nnyo Mind Bus tubeebaza nnyo UPRS tuli ffenna ne basponsors baffe bangi abalala bakyajja ku board tukoola n'abasponsors abalala abali eyo space ekyaliwo show ya lumu August tukyabulayo emyezi 2 enteekateeka weziri eri ba potential sponsors oba abandyagadde okutwegattako mu lugendo luno kozesa akakisa kano nabo okwongera okubakoola kakati ebyokunyumya bingi naye mu kubiyita mu bufunzefunze simanyi wenyiza bitandikira nandyagadde okubafunzafundizaako ku lugendo lwange okulubanyonnyola because kyemanya abasinga basooka okundaba kulimba olwa pressure love ng'erinye nti nange kyankanga from my village to Stardom you know oyinza okukiraba ng'ekintu nti ekiriko ebirungi byokka ne challenges nazo nyingi zaaliwo n'ebyokuyiga nga byaliwo but before pressure love nandyagadde nnyonnyolemu abantu oba Abannayuganda Chosen Blood bwe baalaba ku pressure love yavaawa oba byatandika bitya nzaalibwa emityana awo mu family y'abaana 13 mbeera omwana owookubiri asembayo oba gwewandiise second last kuva mu family y'abaana abangi olumu obugabizi butuuka ne bukendeera taata ne bwabanga yakolamu obugabizi bukendeera so kati olwokuba nti waliwo ensonga ez'enjawulo ez'obutafuna byetaagisa waka domestic violence ze nganze omuto nava we nali mbeera waka netandika okugenda okubeera ku streets oba mu bibanda bya firimu abasinga obungi bemumanyi bwembeera ku bibanda bya firimu ne wabeera ekyawe anhaani ng'ejja enoonya abaana nga bwe bazza ku ssomero ne bantuukirira ne bambuuza lwakisiibera waka ne banyondolamu embeera yange ne bampa chansi ne banzizaayo ku ssomero ne banteeka mu kyaki omwo n'embeera nga njiga okuyimba n'okuba nga banjigiriza obulamu obw'ensi wadde ng'ewaka gye nali nvudde waliwo pressure nyingi eyali enzigyayo nga bw'omanyi challenges za family enaabenjawulo zetukuliramu ku nsonga eyo abantu abayimbi bannange n'abogedde bonna badde bampa credit y'okubeera hambo oba ey'okubeera n'empisa basebo ne banyabo nandyagadde nategeeze nti nze ensi bwe yandaga nti osobola okubeera awo n'ofunayo omuntu akwagala nga obadde tumusuubira wazze kyanzigye waka nali sigenda ku ssomero era nenyetaaga sibifuna naye charity organization eno bwe yansanga
nebandaga okwagalana nga bw'onoofuna love from a stranger ng'obadde tokisuubira. Nze nga nze mu myaka emito gye nalina kyanzikakkanya nnyo oba it humbled me omuzungu bayinza okukiyita nemanya nti n'omuntu ali eyo yeetaaga omukwano. It costs nothing to be kind to somebody. It costs nothing okubeera eri omulungi omuntu naddala omuntu nga tannabeera mu bijjooli. So mpulidde nnyo ogwo omusingi ogwawanala n'okuspreadinga okwagala kubanga nze nafuna okwagala nga ndi mwana muto okuva mu stranger gwe nalisisuubira. Omuzungu yava gye yava mu kitongole kye ne bannonda ne banzija mu kibanda ne banziza ku ssomero ne bampeerera ne bandabirira ne banjigiriza olulamu. Nange ne nkitegeera nti wenfunye chance eraga okwagala teziba ssente zokka. You lose nothing okubeera kind eri omuntu. Anyway, obufunzefunze olugendo lwange ne lutandika bwe lutyo ne banyamba abazungu ne bantwala e Makerere n'ensoma ne bantwalako e Bungereza ne bankomyawo. But amidst that journey mbeera maze senior 6 yange emityana nzija e Kampala okulikodinga akayimba kange akasoma Pressure Love. Mu lugendo olwo era singa mutebaza mukulu wange gwe bayita Jjajja Nana president ya mentionizeko ne Dax ya mentionizeko yayimbira mu Firebase yapa access negenda ewapade mani nekola akayimba kange akasoma Pressure Love ensi nentegererawo. Olugendo lwa music nelukola ki nelutandika wali emabega mbadde nkubira mufunzefunze nga tonnandaba Pressure Love ng'etandise ate akatandika tukaze wano nga Pressure Love ekoze etya etandise. Tuni tugikubye ndi muyimbi mupya nzize mu kibuga sina manager gwe mmanyi sina promoter gwe mmanyi federation y'abayimbi tennajja nga ndi awo ndikyetwala. Imagine omwana ow'emyaka 18 okubya oluyimba lutopinze ensi yonna kyali kirungi kyebaliza Katonda n'ebingi bye simanyi ng'omuntu. Challenge ez'olugendo ne bitandika nga challenge zonna zonna ezibira mu mirimu egy'enjawulo. Obutakulisaayo nebaza abamkwatira ku lugendo lwange nga lwe twalutandikira Pademani najjampanisa akayimba kange ku lupapula nandaga ajja kutambulira mu kodi progressions bwe ziti kola bwetuti ne bwetuti. Walden gwe nakayimba naye tusuubira okubeera naye ku Love Jubilation concert agenda twegattako. Olugendo ne tutandika ne tulwana n'atambula n'agenda e Bungereza. Bwe twagendako e Bungereza n'asalawo sigalayo. Bwe nkomawo mu 2016 nenkwatagana ne Tim Rosli era kwene chance nebaza manager Jeff Shiba nabo bambeererawo mu jane yange ne tutambulako ebbanga lye twatambula ebirungi bingi bye twatuukako. Nenkwataganamu ne Swans Avenue ne tukwatinayangane bulinwazi ne tukola entayo Nabeko era nkozesa platform eno okugyebaza Swans Avenue. Kikyengezaako okulaga nti ng'omuyimbi avudde eri out of blue n'okola oluyimba naye nga tomanyi bigenderako kozi era tugenda okukola. Nze nga nze omu celebratinga jjaneya y'omuyimbi omunnayuganda ky'oyinza oyiyitamu okutoma. Njagala mbeera ekifaananyi ekiraga omuyimbi ali eyo yenna alina talent nti kitandikira ku ggwe nga president bw'agambye tucelebratinga ennyo ekitone ekibeera mu ffe because oyinza obeera eyo ng'oli talented naye ng'olinze management gundi erina okunkubira neetaaga kino ne kino nga gwe mu kifo ky'okutunuulira biki by'olinawo ebikusobozesa otuuka ku kiddako. Ate ebiseera ebisinga ng'amaanyi ogamalira nnyo mu kutunuulira ku bitaliiwo. Njagala okwebaza Katonda n'abambeereddewo nga bwe nzize mbannyonnyola. Nze olunaku olwaleero okuyimirira ogamba nti ngenda kukola show ku Serena Hotel kinzizaamu amaanyi n'okweyozaayoza kozi si kyangu. Olugendo lwa myaka 10+ haso abantu abambeereddewo tucelebratinga olugendo lwange naye si lwange nzekka. Njagala tucelebratingire wamu n'omuyimbi yenna alina ali eyatoba naye ng'akkiriza amanyi wadde kiri basangala oggwemu maanyi nyabo oba ssebo. Nsaba wekkiririzeemu tokoowa. Mu lugendo luno lwe tugendamu tulina campaign gye tuli okukola oba omuzungu kyeyandiise corporate social responsibility eya mental health awareness because nze nanze omu
bwe mbikunnyonnyodde olugendo olwo ngenza okukizuula nga ebiseera ebisinga amaanyi gali mu bwongo oba mayindi eno buli weebeera nga teri mu mbeera nnungi n'ebyokola biba tebigenda mu maaso. Nzina challenges empiseemu ng'omuntu naye bwe nafuna mental health awareness n'ennyamba because ebitutuukako tetusobola kubistopinga naye amaanyi ge tukozesa nga tuddamu gamatawinga bingi. Nzaako mental health yakanjigiriza nange ngezaako okukasharinga eri bavubuka bannange nti the mind is the bank. Mind bas beebaza okuba nti munkwatiddeko ku eno jjani. Twongere tubategeeze nti bassebo ne bannyabo mental health ya ddala. Twetaaga okwempoweringa obwongo bwaffe, twetaaga okumanya tutya bwe tuwulira, twetaaga okumanya turelatinze tutya n'abantu be tuwangaala nabo. Ebigambo bingi sinza byogera bimalayo. Kyenyinza okubagamba nti tubeetegekedde, tubalindiridde ennaku z'omwezi lumu ku Serena Love Jubilation ye title. Twalonze Love Jubilation because love is the answer.